Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kano kakoledde mmwe mwenna abali mu struggle. Sawa mukawo obudde mukawulirize ate mufunemu ekyokuyiga. Muganda wange gwali mu struggle. Tokolanga ensobi yonna n'ofuna obuzibu n'ova n'ocomplaining ati omukulembeze teyakupostinze. Olw'ensonga bonna abavaayo ne bacomplaining ati omukulembeze teyabapostinze nga bafunye obuzibu, ebyabwe gye byaggweera mwenna mumanyiyo. Waliwo omwami bamuyitanga MP Rubaga, yabeeranga ku Facebook okwo nga omwana alaga wa struggle nnyo. Mu biseera bya COVID najja avaayo n'agamba nti yalwadde COVID. His Excellency n'atamupostinga. N'avaayo n'ayomba nnyo nti lwaki tebamupostinze. Ebyo gye byaggweera mumanyiyo. Omwami Bajjo event bamuwambako olumu mu drone ne bamutwala. Bwe yavaayo n'acomplaining nti lwaki His Excellency teyamupostinze. Mu nnaku ntono nnyo yali atandise ebintu biraba nga yesulise ng'ekinyira. Omwami gwe bayita Basajja Mivule, mujjukira lwe yazannya firimu. Baabo abasajja bannonye bali wabweru banninze era kati ngenze temugenda kuddamu kundaba kanzirika nyanguwe mbasange bweru we bannindidde ng'akubye amasuuti nga bamutwala kusinkana mu Museveni bakutula eddiiro. Bwe yavaayo era n'ekyakola yakomplaininga nti lwaki tebamupostinze ng'abasajja bamukutte. Mu bbanga ttono nnyo twaddamu mulaba nga ali kuvuga Hilux. Waliwo omuyimbi yali eyo mu Mambuka bamuyitanga Bosnik, era naye ne bavaayo n'agamba bamuwambye simanyi ne family simanyi bikoze bitya, His Excellency teyamupostinga. Tugenda okumuddamu mulaba ng'ali Ntebe ku state house agenze kukima mu mmotoka. So kati ffe kyatuwamu ekyokuyiga nti omuntu yenna afunye obuzibu His Excellency n'atamupostinga, ono gwe batapostinze n'avaayo n'akaayanira posti nti lwaki tebamupostinze. Tutandika okulaba nga weefaanaanyiriza abaakusooka okukola ekyo ekkubo lye baakwata. Oba okitegeera? So n'olwekyo gwe wena ali mu struggle ng'okakasa ddala nti oli mu struggle. Ne bw'ofunanga obuzibu obwenkana butya, ng'oli awaleetaze posti y'omukulembeze n'otagirabako, gumiikiriza, togeza n'ovaayo publicly n'ocomplaininga nti lwaki teyakupostinze. Kuba ffe tujja kitwala nti yategeera kikyoli Yesu lwaki teyakupostinze. Naye ate bw'osiika n'otayogera teri agenda kiwabudde, kijja kuyitawo nga teri akifuddeko. N'olwekyo baganda bange mwegendereza ensonga eyo nkulu nnyo naye mugibuusa amaaso mwebeereremu. Teriiyo alwanirira Kyagulanyi Ssentamu, ffenna tulwanirira ggwanga lyaffe kubeera bulungi.